ennaku z'omwezi 12 bijja kuba lwa 6 omwezi guno kwe tulimu gwennyini ogwokusatu wakkiriziganyiza ne Nnaalinya tukunga abantu twenna tweyiwe kasubi tutandike okulema omusingi ogw'okuba twali tugusimye nga tugumaze tusobole okutandika okuguzimba bwe kityo twetaaga amatoffaali twetaaga seminti twetaaga omusenyu twetaaga abazimbi twetaaga ebikozesebwa byonna soke tumale okuzimbiza ekitundu ekyo olwo tukwate ku mulimu gw'okuzimba Muzibwazaalampanga naye nga tusooke tutangira enseekezi ezaagala okunyaga ettaka eryo basebo ne bannyabo tubeenyumirizaamu nnyo w'amaloboozi agava ewammwe ate gaba gazitogo nnyo oluusi n'okutusingako tusuubira nti omusobola okubeerako awamu nembeera nkono temuteesa kyetuyita kafeshe tubalina musuubi ddene nnyo basebo ne bannyabo nze nemizigwa Walusimbi nze Walusimbi Kasolo. Amina Walusimbi Kasolo omufumbe tweyanziza nnyo tweyanzeege baganda bange mwenna omulango ogwo tujja kwogera tugwogereko gwe batukubidde naye pulogulaamu gye ŋŋenda okukola olw'ebigambo ne bye twagala okumanya mu nsi nyaffe Buganda olw'ebigambo by'abazzukulu ba Buganda kwegamba bipya nnyo ffe gye tuli ku mawanga ate tubikakasa olw'ensonga bantu ba bulumi era bw'otunuulira omulamwa gwabwe n'okwogera kwabwe kwonna olabira ddala nti kukwata ku bulumi bwa Buganda nga bagirwanirira mu nnwanirira gye balimu. Basebo ne bannyabo abakulu abo boogedde ebigambo naye nja kusooka mbawe Buganda tebwasabwa abalamuseeko naye ndi naye wano n'oluvannyuma ajja kuyitaayitamu naye ku bigambo tulabe nga n'abantu amasimu gaffe tugaggudde omuntu yenna asobola okukuba essimu n'atandika okuteesa ku bigambo byawulidde ku bazzukulu ba Buganda naye ng'entegeka gye ŋŋenda okukola nja kubeera nga nfuba nga bwe nsobola ajja kukolagana ne bannange bonna be tulimu ababaka tubeere nga tukyaza bazzukulu ba Buganda buli lwa 6 tusobole okumanya ebifa ku nnyaffe Buganda tusobole okubeera nga tuteesaganya nabo tukubaganye ebirowoozo nabyo tukkiriziganye nabo tumanye waje tulaga ku Buganda ogwo musingi gwaffe tweyanziza nnyo tweyanzeege bazzukulu ba Buganda sewa Buganda tebwasaba lamusa kubatuuliza n'oluvannyuma tugende maaso kansooke nkwata akasimu kana ate atukubidde tusanuse okuwuliza nnyabo bassebo tubuulire amannya go nawawe osinzidde otukubire. Amannya gange nze mu biru nsanuse okuwuliza ssebo. Mwebale otuleetera abakulu abo. Amina ssebo. Ebigambo by'oboogedde byongedde okundeetera ennyiike. Mukulu Walusimbi ayogedde ku mapuloti Bulanga okuba nti erimu puloti 3 n'ayogerako n'ebitundu ebirala naye kindeetedde okutya kungi nnyo kino kibuuzo eri mukulu Walusimbi nti kye bategeeza empologoma temanyi bigenda mu maaso kibuuzo kikulu nnyo njagala banziremu ekibuuzo kubanga ndabawo obunafu kibuuzo kikulu nnyo kyange awangaale Ssaabasajja bazzukulu ekibuuzo kino kya mukulu Kasolo Walusimbi nja kumuzza ku layini asobole okukyanukula nti empologoma temanyi bigenda mu maaso kubanga afunye okutya mu mutima gwe naye nga gy'emirimu gye tugendako mwami Mubiru okubeera nti tulwanirira empologoma namunswa tubeere nti tutaayiza abalabe baleme kumugendako naye ekibuuzo ekyo nja kuddamu komyewo mwami Kasolo Walusimbi omufumbe asobole okyanukula sebo Buganda tebwasaba namusa kubatuuliriza obeeko ne byeyagala Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Ssaabasajja Kabaka awangaale Landlord bannaffe mwenna abatuwuliriza yonna gye musinziira okutuwuliriza nga tugendera ku mwezi ogwa February ensi 13 ezituwuliriza omwezi ogwo bannaffe mwebale nnyo tubeebaza era tubalamusa nti eradde mirembe. Omulamwa gwa leero gugamba nti Museveni avaako atya. Nze nga Buganda tebwasabwa n'erinnya eryo bwe njogera nti Museveni nalyo nkwatibwa ennyiike kubanga erinnya Abaseveni baali bajjajja baali basajja Baganda abalwana mu Ssematalo asooka n'owokubiri nga balwana entalo enfu nga balwanirira omuzungu ate amalawo Obuganda. Omulamwa gwa leero ogugamba nti Walumbe Walukokobe avaako atya. Wetwebuuliza nti ye Museveni yajja atya, lwaki abaddeko obwenkanidde awo, lwaki tayagala kuvaako, nakyo kibuuzo. Ne tuddeyo ku kibuuzo oba omulamwa gwa leero nti avaako atya. Abalungi abatuwuliriza, munnaffe gwe eyakatwegattako owuliriza laadiyo y'Abaganda ku mukutu wa katonyeze ababaka katonyeze kyomma. Studio yaffe eri ku mutala Ilford ekyomu Bungereza, era nga tugenda kusooka tubatwaleko katono mu break nga tubawayo akayimba, then oluvannyuma tukomewo tumenye tumulungule omulamwa gwa leero tulabe nga tuguluka tugusone tugusandage bukeeka. Mukulu katubawa akayimba bebalima kaabwe bebalima kaabwe. Abataka abaagalana 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 bebalima kaabwe. Bebalima kaabwe. Kuna wanchawo budde batema amavunike mu nnimiro. Bebalima kaabwe. Olwo mutuntu bakuŋŋaana. Bebalima kaabwe. Olwo mutuntu bakuŋŋaana ewa mulirwana. Bebalima kaabwe. Babebbera basembera ewa mulirwana mu nnimiro. Bebalima kaabwe. Babebbera basembera ewa mulirwana mu nnimiro. Bebalima kaabwe. Bebalima kaabwe. Abataka abaagalana bebalima kaabwe. Abataka abaagalana bebalima kaabwe. Buli mutuntu bakuŋŋaana ewa mulirwana. Babebbera basembera ewa mulirwana mu nnimiro.
basembera ewa mulirwana abataka bagalana be bali makabwe kuna wancha obudde batema bavunike mu nnimiro awo mutuntu bakungana ewa mulirwana babebera basembera ewa mulirwana mu nnimiro mudido